Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Ati munnange ensi Buganda kuno okwe kwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero munnange nga tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabyeki Magoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe obugamba nti Mbayiwa mu Ssabo. Buli nnyumba gye yalabanga ng'akyama n'abuuza obanga eyinza okupangisibwa yalwedda n'agwikiriza enju emu eyo ku ludda lw'ekibuye nga kuliko ekisenge kimu temuli masannyalaze temuli mazzi ate nga ya nnusu 15. Bw'oba mu bwetaavu ebintu bulijjo bye wettanira obissa ku bbali anti naawe okimanyi nti kye walyanga bw'olaba ennaku okireka. Mbayiwa yali tapangisa nju mutali masannyalaze n'amazzi leero yasalawo agipangise. Bwe yazuula ekisenge ekyo yasanyuka busanyusi era nakkira okuyigga loole eneetwala engugu yaabwe mu makaago amajja. Owa loole yasala nnusu 10 ez'obwetissi ate Mbayiwa ku ssaawa eyo yali apapa bupapi n'okuzza teyazza muwendo ng'amanyi nti kasita Namusisi gy'ali banaabitereereza eyo. Namusisi yalabiraawo nga loole etuuse ate Mbayiwa olwagibuukamu n'atandika okuduumira munne nti tikka mangu ebintu gwe tuve wano. Teyaganya Namusisi kumubuuza gye badda. Tewaali anyega munne mu kkubo era loole yasibira mu kafo ak'enzigotta ekibuye eyo. Era loole olwali okusimba bweti mu luggya beppa abakazi ab'emizigo beesowoddeyo dda beekumyekumye obukuukuulu obwa 2 n'obwa 3 si ekyo kyokka naye era baatandikirawo n'okubijweteka bwe bati oba noono yebba ndowooza akyali muganzi we yandiba mwannyina teyandiba omufumbiro we okusaakiriza olwo ne kutaba n'owulira nti olowooza anaakoma kuba mufumbiro kyokka gyombi anaagikola kubanga aba kuba mufumbiro omukyala yandizze naye oba olyawo omukyala yagenze kukola nga yajja kujja lwaggulo. Naye oba oyo ye mukyala we mwana mulenzi baaloga muloge gwe mwattu olulenzi olulungi bwe lutyo ne luwasa ekikazi ekibi kityo bannange. Kasita wuuyo akusemberedde kumpi onoogiranga ne bakikomyawo. Ekyo kyakoma mu kkubo oli gwe baakigamba n'addamu mangu nti namugamba muleke ggwe nja kumwekubira ddikini wano ggwe ate mmulamusenga nga neegonza ate nga bwe musekerasekera namu nti linda ggwe tolabe bw'atandika okusolimanga ewange nkoba ne nti vaawa okooli nti gwe nno ssaawa 2 ate luulwo oluvubuka lulabika lwandiba ne ssente n'amaliriza nga bw'awera nti ndumaze. Bonna ne basaakaanya n'obukule bwe wali owulidde nga n'abamu bwe bawuuba amagulu waggulu olw'essanyu. Namusisi bwe yabiwulira ekifo ne yeeyongera okukikyayira ddala. Ebintu ebyaggwa ku mmotoka Mbayiwa n'azza Namusisi ku bbali n'amulimba nti ssente zange zonna zikyali mu bbanka obudde obugendayo kaakati sibulina mpolaayo siringi 18 nsasule loole nja kuzikuddizaawo enkya nga nfudde mu bbanka. 8 yakyeyongeramu nga kyakwekuumisa yali tannamwanukula n'amugamba nti kolera ddala 3 ebibiri byanju. Ye Mbayiwa omulabye bw'ayongeddemu siringi 5 asigazeeko akasente mu nsawo. Nkubuulira ki? Namusisi akatemye munne nti sirinaamu yadde ekuba ennyonyi bangoba nadda ku mulimu dda. Mbayiwa n'awunga ow'enju ne loole mbasasuze eki? Bwe gaamwesiba n'ava awaali Namusisi n'agenda eri omugoba wa loole nga munyikaavu nnyo n'amutegeeza nti ssente zange zonna zinguddeko. Ono yakoteka omutwe gwe ku siteeringi n'alowolereza ekyokumuddamu. Bwe yabbulula omutwe n'abuuza Mbayiwa
ng'akambira nti kati gwe kyova ogamba otya. Mbayiwa yasaba omugoba amufunireyo agula leediyo ye enkadde. Ekirungi yali amulina, yagenda gy'ali ne beekobaana bafootole Mbayiwa kuba yali aweddemu. Ensi eno Mbayiwa aguleediyo gwe baagumugulako siringi 550. Baasooka nno kumuwa busatu biti n'abigaana. Bwe yamala okusasula ekisulo n'owaaloole ko n'emisoso emirala yasigazaawo ennusu 10 zokka ziti mu bulamu bwe. Ate kwe kujjukira nti tewaali mmere, n'agenda mu katale n'agulayo ettooke. Yali ayagala agulireko ebinyeebwa, naye bwe yawulira ennaku ennyingi emuliko n'agamba nti kayegulireko akanyama kamwozeeko ennaku. Wuuyo mu katale ettooke lyamutwalako siringi ezi 25. Alaze ku mudaala gw'ennyama atemesezaayo kiro y'ennyama y'ente emu. Omukinjaaji yali ayagala kumuzizika agagumba n'ebiziisaziisa ko n'ebisavusavu. Mbayiwa n'akalambala. Omukinjaaji mu butaagaane era mu bunyiivu ennyo yatemera Mbayiwa w'ayagala okugula. Bwe yamala n'akanulira Mbayiwa amaaso n'amusaba ssente n'enkanu nti mpa ssente. Mbayiwa yawaayo kapapula kannusu 5. Bwe yagenda okubala muze bamuddiza ng'alinawo 35 zokka n'abalamu ate ogwokubiri. Awo kwe kumubuuza nti ssebo ekiro eri ku nnusu 15. Omukinjaaji yenna ng'akaladde yeesala akajegere nti oba toyagala nnyama yange gireke. Musajja wa Mbayiwa yalaba biri bityo n'asirika ne kisigala nga kimulumira munda. Yali akyalimu ebyo ate yagenda okuwulira nga bamusabayo n'ennusu endala ey'olupapula okusibamu ennyama ye. Eyo yagiweesaayo n'akola ntya ng'awulira egenda ekaaba. Yagulayo amanda ga siringi 5 n'agateeka wamu n'ettooke ku kigaali. Omusajja n'abimutwalira n'ezo ennusu 3 tezaalutonda. Bwe yatuuka eka byonna n'abikwasa Namusisi. Y'olwokuba yali awulira nti anyaguluddwa nnyo olunaku lwonna atawaka nga teyeesungawo kikubagizo. Kwe kwebbirira mpolampola n'agenda mu bbaala ekiserebetu. Bwe yatuuka mu bbaala n'atuulaawo ku kameeza ak'abantu ababiri. Omuweereza bwe yajja n'asabayo eccupa za bbiya 4. Bwe yagufuka mu giraasi n'etoberera olusulosulo kubanga omwenge gwali gwa bbalaafu. Bwe yagiranga n'awandiika n'olunwe mu lusulosulo olwo ennukuta eyamma esooka ku linnya lye, ate n'agisiimuulawo. Ate omusulo omulala ne guddawo. Daaki akabisi kaamulinnya ku mutwe. Yamagamagaawo ku bbali n'alabawo omuwala omuweereza n'amuyita atuulaawo mu maaso ge. Omuweereza wuuyazze, wulira atandise okumutokota. Nnyabo oli mufumbo. Nk'omuwala nti ndeka nfumbirwe nkole ki? Ko ye nti jangu otuule wano. Omuweereza yajja okumpi n'Embayiwa eyatandika okumuweeweeta yenna. Muli Mbayiwa n'awulira bulungi nnyo. Daaki omuwala yamwetakkuluzaako ng'amuguyaguya nti kankomewo. Teyadda. Okwekubagiza yalagirizaayo ekifu ky'enkoko enjokye. Olowooza ennusu ze 5 tezaasigala awo. Teyazizza kabaaba. Ebyembi enkoko teyamuwoomera nga bwe yali asuubira. Obusente bwonna obwali busigaddewo cwe yabunywa era n'abulya. Yagenda atagalatagala okudda eka. Yasanga Namusisi afuluuta n'amuyita aggulewo. Namusisi bwe yaggulawo teyamuyombesa yadde okumunyega akagambo konna oba okumubuuza nti lwaki teyamutegeezezzaako gy'alaga. Ebyo nno siibisuseeko wano. Kabanda Musoke ekankwate eryandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe. Tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.